Power, power, people power, NUP, everywhere, and everywhere, NUP. Elinya ndobo zinze Chiyaga Ashraf. Eranganza mobilizing institution Ashraf, and I mobilize the institutions in the Jinja city. As Eastern Uganda, actually we've been left behind in all aspects. As the youth, we've not been catered for in everything in Eastern Uganda. Of recently, Mr. Museveni was in Eastern Uganda and he was like, I'm so disappointed because of the poverty in Eastern Uganda. And I was like, who created the poverty in Eastern Uganda? Because for the past 4 years, he has been in power. That's when the poverty has been on its line of deadline in Eastern Uganda. Now, as National Unity Platform, we are saying we've given you enough. Okwebaza abakulembeze mwena abavubuka abakoze omulimo omulungi eno ogw'okukunga abavubuka banaimwe eyo ku byalo era nga mwasobola okuboneka nga musubmitinga gaali yaife ey'abavubuka 5 ku buli kyalo n'okubanga mbona Iganga district mwamaze okufuna bakandidate chairperson vice bona I think Luka bona bafunye ba candidates already na Mutumba nendo kubebaza mwena okuboneka nga mukoze mobilization eno mbasaba bine bya police bitabamala mu maani kuba wazira gye bijja tutwala ensonga enkulu ya kusigala nga tukunga abavubuka era nganda kudo omwezi 2 paka nga 10 muyamba abavubuka bano bajje basobola okwewandisa ne electoral commission okusobola okuboneka nga babakola ki baba nominated era babe ba candidate baife era mubawe umbrella buli kyalo batambule ku kyalo nga batambuza the umbrella campaign. Kwenda kuliza Museveni mazika adada befuyanza Tumaze that Budongo naire polisi ya Nachemalira eritwalira amateeka mu mikono gyaibwe nga bali gakozesa mu ngeri enfu
ya stoppinga launch yaife eya youth protest vote oba akalulu akokwegana n'okwekalakaasa mu bululu bw'abavubuka tuli bakoba nti idembe lyaife okuvaayo ng'abavubuka okwekalakaasa oba okuwakanya obukulembeze bw'abavubuka obubaire nga tibulikolera bannayuganda okusingira irala abavubuka obukulembeze bw'abavubuka obubaire ku baganda bange ni baaninaze obukulembeze obwo bubaire busiriike ino ku nsonga ediruma abavubuka obukulembeze bwa National Youth Council titubonanga ku National Youth Council ngevaayo okwogera ku nsonga d'abavubuka abawambibwa abali kutulugunyizibwa n'abali kukolebwaku ebintu byonna ebimala ku omuntu eidembe lye abakulembeze b'abavubuka ni mu parliament mwene titubaboine nga bavaayo ku nsonga eri kwiza Uganda inuma okusingira irala afa abavubuka ensonga y'obugubuze eyo neri kulemesa abavubuka abasaanira okufuna emirimu egyo ensonga y'obugubuze eyo neri kulemesa abavubuka batandiseewo bizinensi daibwe okukola amagoba kuba emisolo mingi gye bali kwiba aye nga tidiri kwira kuyamba muvubuka oyo kusomola kweyemerezaawo na bizinensi ye n'olw'ensonga eyo ife ng'abakulembeze b'abavubuka mu National Unity Platform mu Eastern Uganda okusingira la wane Busoga tuviireyo okukoba nti akalulu kano ketuli kweta youth protest vote kajja kubaawo kuba Electoral Commission yatandise omugendo ogw'okwetekera kana akalulu. Power. People power. NUP. Everywhere. Tuliga noona ko olwaleero okwekalakaasa n'okulaga obutali bumativu mu nsonga edigemeibwa poliisi ng'ate Electoral Commission yavaayo bulungi yatulambulira nti lukujja mu kalulu k'abavubuka. Electoral Commission etuwa omwaganyo okuteekateeka akalulu k'abavubuka. Poliisi n'ebitongole ebikuuma idembe actually ebiwakanya okukuuma idembe okuvaayo ya blocking launch yaife nenda kujebaza okwawekeninga abavubuka mu Uganda okutegera nti eri akalulu k'abavubuka kubanga emyaka gye tubeerimu emabega egyo natube tutwidi nti eri obululu bw'abavubuka essaawa dino olw'ekigandiiko kyayo n'okwekalakaasa okutulaga nti bali twetabe mu kalulu k'abavubuka kituyambye okulaga Uganda nti eri akalulu k'abavubuka akalina okwetaba mu buli political party. Polisi ya Mwami 7 okutiisatiisa kwe mwataire olunaku olwaido n'obutiitizibwe muli kulaga nti ife tututiire abavubuka ku mulundi guno twenda okusitula iroboozi awalala nga tugoberera constitution kana akalulu tulina okalonda tweteesese ng'abakulembeze b'abavubuka mu kibiina kya NUP tukoze mobilization niwe munaabiniinamu oba mubiniina mu bwire oba bimuniina mu misana tulina okutambula okweyongera mu maiso tulina okusuula akalulu kaife okubona nga tulonda abavubuka abanatukiikirira mu bwenkanya. Ndi wano okukubiriza abavubuka Uganda yeva okutuuka yenkanga nti akalulu akali kwida mbasaba tukenigiremu mbasaba tube part and parcel titukalekerera kintu kyonna twenda tuwangula okuva ku muntu asembayo asooka wansi paka ku bukulembeze obwa wangulu bwe tunatwala kano ngaako okuzaanisa oba oliawo wangulu tuyinza okufuna obukalubirivu nenda okubasaba byonna ebiri ku happeninga mu iwanga time buli lwetuuka nga tuli kujja mu kalulu okutiisatiisa kubaawo baidanga bawamba mikwano gyaife baidanga bawamba baganda baife okugezanga Gaza Media bamutwala Ssentongo Shakul ido wano babaire bakatwala Edi Mutwe tulina baganda baife basatu bali mu Masaka prison lwetwasembayo okuba ku kooti tibatukobera nalule bajja kuyira mu kooti okuli Akireo Kivumbi kuli ku Smart kwaba kuni Gaddafi nendo okubasaba nti pressure eno etabaleeteramu kintu kyonna kutya nti ebintu bino tibisoboka era babitaawo kutya ayengezira aina buyinza munsi muno.